our dear C.O.U and the supervisor with your team. All the possible facilities we have, such that you conduct this exercise peacefully. I don't want you to get worried that maybe there will be impersonation. And if you are as soon as the distributor arrives, you are to receive your food and we shall leave you to your work. So I don't want you to get worried. And you're over. The tool is over. Nalabanga ebintu bitaalinga bikwatagana nagamba kyekyo kyenyini. So baana bange njagala okubaggaliza success. Katungulu, see you. Class teachers there. We normally afford you all the possible facilities we have. I don't want you to get worried that maybe there will be impersonation. I want to assure you, be firm and feel at work. Thank you very much. You observe whether it has been tampered with and you tell us. Don't use a lot of calories. And you tell your friend. Is it okay? Yes. Is it okay? Yes. I've got policemen. We are not policemen, but we are teachers. Why are we here? My role, I've come to oversee how KLP is being conducted and supervised in this examination center. And this is the ladder you are climbing. For example, that is the ladder you are beginning, and it will determine your future. So please utilize that ladder very well. In the future, you will excel to another ladders. Are we together? Yes. Not this. Please don't involve yourself in any sort of malpractice all the time. God is good and that is nationwide. Now, my name's Bagana Moses.
transport nayo kuva hano kutuuka Ebya tugenda okukolera ebibuuzo. Gavumenti yatuyambyeko okuzimba enguudo. N'okusomeza kungi ensonga ebibuuzo ndi mwetegefu nabyo naye era nkyalimu okutya. Era nsaba Mukama akulembere okutya kwennyini ndebe nga nkusoma. Naye kyonna kye tulimu nsaba Mukama nti tujja kukikola. Abamu ku ffe tubadde tuviira walako era nga tukaliriza okutuuka ku ssomero maama. Era tutuuka lwe tulaba tukyabayimiridde dda naye nsaba Mukama kubanga tugenda kusobola okukikola. Era nsaba gavumenti etukwatireko kubanga amasomero gonna gali mu buzibu era n'okuba tuli wala tutasobola kutambulira bulungi. Era nsaba gavumenti etukolere ku nguudo esobole okuteekateeka n'amasomero amalungi mu byalo. Tukalubiriza naye era tulina kigumira tuyita amakubo ag'enjawulo agamugajjudde ebikajjo, ensiko, omuli abanywa sigala, naye ng'era olina okwekuuma abavubuka aboonona abaana tubasanze bangi era nga tulina okirwanyisa tukikwasa Mukama. Ng'endwadde obeera ne ssennyiga n'olwala fulu n'ojja ku ssomero naye ng'era gamba byetulwanira tubituuse kati nsuubira nti bina bitusomye byetugenda osangawo. Challenges that we got today is the van that was supposed to pick the candidates, take them to the sitting center, broke on the way because of the poor roads that we have on the community, within the community. So we had to improvise other means to make sure that we take the candidates to the sitting center, which were a little bit late, and that was a very big challenge to us. Nations, of course, came in a little bit late just because of the same problem. The roads are still a very big challenge. Actually, the teachers have done their work, and also, of course, we've taken a lot of time teaching them and also assessing them. Right now, we know that they are fully prepared and they are able to still contribute to the challenge, because being late makes them to begin having some fear in them. So it is, I can also Anabakefa Gemanya, Deputy Teacher wa Gala School. Nga tuli mu kaweefube ow'okutuuza abaana ab'ekyomusanvu, era tuli wano tulindiridde empapula zaabwe tezinatuuka olw'okuba nti embeera y'entambula atambuza ebibuuzo alina okutambuza mu masomero mangi, ate being nti Wagala School y'essomero erisembereddeyo wano we tuli mu Lugazi municipality, naye administration y'essomero yonna biri Mukono. Era tusuubira nti ssaawa yonna aleeta ebibuuzo ajja kutuuka, abaana babifune era babitandike okukola, naye ng'abaana bonna bendabyeko bonna bali mu mbeera nnungi era balindiridde ebibuuzo byabwe ebisooka mu bulamu bwabwe ebya national examinations babikole, era nsuubira bijja kukolebwa bulungi kubanga tugezezzaako bateekateeka being nti essomero lya mu kyalo bikajjo biki naye embeera yonna twagigumira naye nga tugezezzaako bateekateeka. Obuzibu obwe tulina mu masomero gano nti tulina obuzibu bwa abasomesa tebalina bwe basula, era abasinga tuva bbali nga woolaba nti wano tulina structures za bibiina zokka, tetulinaawo staff quarters nti ziizino abasomesa basula kumpi. Tulina kwetambuza okuva Lugazi mu tawuni oba ne mu kyalo eyo gye tufuna obuyumba gye twekweka. Gavumenti singa evaayoko n'elondoola ku masomero ebizibu bye galina, twandibanga biki abaana bava wala nnyo nga bw'okigambye, lwakuba nti n'amasomero geesudde amabanga mawanvu nnyo okuva abaana gye basula okutuuka ku masomero gano.
distance erioko y'amaanyi era nga tetulina kyakikolera nga womanyi nti wano amasomero matini nnyo ate abaana webali abantu gyebali abaana balina okutambula kilometers nga 3 ku 4 okuva ewaka okutuuka ku ssomero ate olugendo olwo aluzeeyo emabega ate sigamba nti amasomero tusanga obuzibu okusuza abaana bano ku masomero kuno olwokuba nti tetulinaako bizimbe bimala. One is from the district because the district has many centers he serves, about 10. So by the time he reaches this end, it's a bit late. If your neighbor, hand in hand with the district, can add us more distributors well and good. We are surrounded by the sugar canes and the forests, hence making it so dangerous. This is why we feel something must be done to people in such localities as far as PLE, as the national examination is concerned, to ease the transport for us, especially in transporting the candidates to this center, because as I speak, we are having 6 schools that sit from here. You enter. Chalinda babakebe.